Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde eby'ensimbi ekya Uganda Professional Boxing Commission nga kikolaganira wamu ne Nara Promotions batongozza ennwana z'ebikonde 8 bannayuganda mwe bagenda okulwanira engule ez'enjawulo. Olulwana olukulu lugenda kubeera wakati wa Munnayuganda John Sserunjogi agenda okutunka ne Lucien Botumbe munnansi wa Congo nga balwanira omusipi gwa Eastern Central Championship mu buzito bwa middleweight. John Sserunjogi nga yalina omusipi guno agamba ekigendererwa kye kyakweddiza musipi guno era agumizza bannayuganda nga bw'agenda okuwangula olulwana luno. So nsazeewo nkoleka mu baaka nga nsanyusa bannayuganda si buli kadde nti ngenda kuba ntambula ngenda e Bulaaya, si buli kadde nti ngenda kuba nwana fight ez'abasajja abali mu top 10 mu Africa. So when badulinga na run fighting nga ndi mu top 10 mu Africa era wenyimiridde sobola kuba nate nga ali mu top 3 oba 50. Ennwana endala nakinku mu muzannyo guno Mude Ntambi agenda kutunka ne Mustafa Mongolia era bano bawanyisiganyizza ebisongovu mu kutongoza olulwana luno. Ngenda muchakala oyo Mongolia ngenda muchakala bwe ngenda kukuba gwambuzi ngenda kukuba Gw'ebikonde ngenda kubisa omukono ogwo tomanyi mwana oyogedde nnyo ngenda kuzikiza ogenda kakasa ngenda kukuba ebikonde sikusaaga ngenda kukuba ebikonde. Abazannyi abalala abagenda okubeera mu nsike ye Ignatius Onyango agenda okutunka ne Abdul Njego, Falicho Magala agenda kutunka ne Muhammad Nsubga, Olukamada Ntege atunke ne Kasozi Henry kw'ossa n'abalala. Ebikonde bino bigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna ku kizimbe Muganzirwazza e Katwe. Wow, olw'obudde kkiriza tufundiikirire wano bwe gatambudde ag'ekiro ky'olunaku olwaleero nze kanaakulya